nnyo okulabanga ebyenjigiriza omutindo gw'ebyenjigiriza wano mu ggwanga tugenda guserebamu naye ekibuuzo kiri nti baani abaleese ebyenjigiriza oba omutindo kubanga gusereba. Njagala tujjukire nti emabega naddala gavumenti ya NRM nga tenakujja mu buyinza waliwo okusoomooza kw'amaanyi. Abaana tebasomanga bulungi, waliwo obulwadde bungi ng'obwa polio, waliwo measles, naye gavumenti eya NRM bwe yajja kyeyasookera ddala okukola kwe okulaba nga endwadde ezisobola okuziizibwa ziziizibwa. Kibaga kizibu nnyo okusanga obulwadde bwa polio oba measles nga butawaanya abantu. Era gavumenti nereeta enkola y'abaana okusomera obwereere okuva ku primary level okutuukira ddala ku secondary level. Naye ate wadde gavumenti yeekoze ekyayo kyerina okukola, naye waliwo okusoomooza kw'amaanyi naddala eri abazadde. Gavumenti ewaayo school fees. Buli mwana ali mu ssomero wa primary gavumenti emuteekako ekitone nnyo omutwalo gumu. Naye kyewuunyisa nti abazadde bo beesulirawo gwa naggamba. Nosa abazadde tebaba kukuwa ssente z'abaana kulya, abazadde tebaba kugula yunifoomu, abazadde tebaba kutambuza baana, baagala gavumenti kimu ekikole. So nti okusoomooza kunene nnyo eri naddala abazadde. Kati bw'otunuulira report eyafulumye, minisita bwe badde afuna ebibuuzo kyalaze nti abaana bangi baregisitaringa naye they did not enroll, tebamalako. Tusobola okugamba nti wayinza okuba waaliwo olw'okuba nti waliwo obulwadde bwa COVID-19 bwanyiga nnyo abazadde. Kati abaana abamu ne batafuna bikozesebwa, naye wadde gavumenti yeefubye okutegeeza abazadde bonna nti muddire abaana, omwana baba afunye olubuto mu biseera ebya COVID-19 mumuze okusomera. Abazadde abamu tebakikola kubanga abaana abato okuba nti ebbanga lyali ddene tebasomye, abaana beefumbiza, abaana abalenzi banoonya ebyokukola. So kati kino kirina okutunuulirwamu, naye nga essira gavumenti ekoze kyerina okukola, naye abazadde bagayadde. Bw'otunula mu disitulikiti ezimu kati nga Mukono, disitulikiti y'e Mukono erina okusoomooza kw'amaanyi kubanga bw'otunuulira enkola ya gavumenti yasalawo okulaba nga buli disitulikiti eya Uganda erina amasomero agamala, okuteekawo enkola ya seed schools. Buli ggombolola eriri mu Uganda erina okuba ne seed schools. Seed schools amasomero ga gavumenti agava ku senior 1 okutuuka ku senior ey'omukaaga, era gavumenti ekoze kyamaanyi nnyo. Emabega awo bw'otunuulira mbadde njoga ku disitulikiti y'e Mukono, essomero lya Ntwatwa Church of Uganda lyazimbibwa gavumenti eno. That's a seed school in Kimenyedde sub-county. So nti gavumenti erimye olulimbi lwayo, naye abazadde bakyagayadde okuvaayo okukwatira awamu. Then era Mukono ekyalina okusoomooza nti amasomero agamu tegalina abasomesa bamala. Obadde wenkayana
ku kakiiko akateekawo emirimu akayitibwa District Service Commission. Nakati ekisanja kigenda kuggwako akakiiko tekaliwo akateekako ate nga akakiiko ako kekasobola okutuula ne basobola okuteekebwawo abasomesa abamala amasomero. Amasomero agamu temuli basomesa bamala. Ate tojja kuva eri ogamba nti gojja kukwata omusomesa muteeke mu ssomero, tajja kusasulwa. So olina okubeerawo akakiiko. Kati mukono erina okusomoza kwa maanyi nti District Service Commission nakati teriwo. Enkayana ku district nazo zireese nnyo okulaba nga ebyenjigiriza bidda mabega. So nandirowoozezza nti district naddala ssentebe akulira district y'Emukono wamu ne Kaawa batuule amangu ddala balabe enkayana ku kakiiko akawa abakozi ba gavumenti emirimu nga kakana n'obuyinza okuwandiika abasomesa mu masomero aga gavumenti egonjoolwa. Bwe begonjoddwa then kitegeeza nti amasomero gajja kufuna abasomesa abamala. Ntwatwa Jackson, lawyer by training, mobilizer of the Renal Party, and also the protection of Nakifuma Constituency, Member of Parliament. Yes. Abazadde bali mu abazadde abaagala abaana abalina omutima oguwerera tebakyassa olw'okuba nti abaana batandika okusoma mu wiiki ejja. So naate eriyo abamu nga byagamba ebyo tebinkwatako, essaawa bwe neetuuka ng'agenda gavumenti emukola ki emulabirira. So nze nkubiriza abazadde nti gavumenti bwe bekukwatiddeko naawe lima olulimi lwo ng'omuzadde. Muleme kulowooza nti gavumenti ejja kujja ekwate ssente etandika okuwa omwana we ebyokulya, etandika okugula yunifoomu, egulira omwana we ebyokulya. Kati gw'omuzadde omulimu gwo guba ki? Buvunaanyizibwa ki bw'oba olina eri omwana? So mbakubiriza abazadde nti tubeere abazadde abalungi, twekubirize tukwatire wamu ne gavumenti omwana oyo gwowerera mwana wo ate mwana waki wa gavumenti. So bwe tuneegatta ffenna omuzadde ne gavumenti ojja kulaba nga ebyenjigiriza birongooseddwa.